Ensonga z'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntobazi mu ggwanga ekya NEMA zifuuse kasobeza akulira ekitongole kino Balirega Kankwasa bw'alabiseeko mu kakiiko ka Kkosasi akakulirwa omubaka Medard Sseggona n'ategeeza nti omuntu yenna amaze emyaka 12 mu lutobazi nga tataaganyiziddwa abawaddembe okulukozesa. Where our operations have taken place, encroachment actually came in 2011, 2015, 2022. Balirega abuulidde ababaka mu kakiiko kano ng'ebyapa byonna ebyafunibwa mu ntobazi okuva enkola y'ebyapa lwe yatandika okutuusa mu mwaka gwa 1998 bwe biri ebituufu ng'obuzibu buli ku byapa ebyafunibwa okuva mu mwaka gwa 1999 okutuusa olwaleero ndi bino bifu bwefuufululo. The titles before 1998, they are legal but subject to land use and regulatory environment practices. Titles issued after 1998, they are deemed unlawful because there was no power to issue them, and so they are for cancellation. The land is deemed public land, and no such compensation can therefore occur there. Asambaza ebya NEMA ng'ekitongole okusazaamu ebyapa by'abantu nga kino kikolebwa minisitule y'ebyettaka nga bo ng'ekitongole kya NEMA bayambako okulungamya. Cancellation of titles. Just want to know under which law. NEMA is not involved in issuance of titles, neither is it involved in cancellation of the same, except for providing information to Ministry of Lands to say, this title here is a wetland, please look at it. Balirega yeewuunyisizza ababaka bwe yeegaanya okumanya bannannyini essundiro ly'amafuta erya Starbex eryazimbibwa mu lutobazi lw'omu Lubigi okumpi n'ejjeri ne Nansana kyokka nga bize biyitingana nti aba NEMA bye babawa olukusa. We do not know the directors of Starbex because Starbex is a company. So the applicant to NEMA is a company. Sseggona amulagidde afube okuleeta ebiwandiiko ebikwata ku ssundiro lino. The committee is now directing you to go to wherever you can find the particulars of those directors and give them to us before close of business tomorrow. Abakeera baagala n'ensonga eyabeesenza ku mbalama z'ennyanja eyongere okutunulwamu nga kino Balirega abaanukudde etteeka libawa obuyinza okukuuma ennyanja. The Constitution provides for protection of the lake. Akakiiko kano era kayimirizza emirimu gyonna egigenda mu maaso n'okukolerwa ku ttaka lya Scout Ekaazi oluvannyuma lw'abakungu okuva mu kitongole kya NEMA okutegeeza nti baali bawandiika dda bali mu kuzimbako woteeri okuyimiriza bye bakola kubanga ettaka lino ekitundu kyayo kya nnyanja. Our people have been there and we have suspended the construction there. And we have written evidence of the suspension? Sure. Babatadde ku nninga bannyonnyole lwaki ebyokwerinda bye bakozesa nga bamenya ab'omu Lubigi si bakozesa mu kukuuma ettaka ly'Ekaazi. We do not have capacity to deploy on sites. We don't How come you have deployed in Lubigi up to now? Balirega era alagiddwa olunaku olw'enkya okuleeta ebiwandiiko by'omugagga agenda mu maaso n'okuzimba ku ttaka lya Scout Ekaazi. Okay. Obedi Lutale yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.